program omunyo kumacha nkubuzaako nti wasizo otya nyabo wasizo otya sebo era kulikayo mu program omusunsuzi olunaku lwe lusooka mu mwezi ogw'omunaana amanya gange nze Prince Apollo kubeera kukubaganya birowoozo na kumenya mu nsonga z'ebyobukulembeze enkulaakulana n'ensonga endala zonna. Twebaza nnyo bannaffe abatuuse ku mirimu gyammwe ensi eno okukola era bamaze dde okutuuka ku mirimu gyammwe tubaagaliza obuwanguzi mugende mu maaso mukakalabye nga bulijjo tubeera n'emiramwa gye tuleeta ne tukubaganya ebirowoozo ne tuwaŋŋana amagezi mu ngeri ey'okukulaakulanya ensi yaffe. Abavubuka yonna gye muli tubaaniriza mu puroguramu olwaleero kwe tusinze okufokasinga ku nsonga z'abavubuka. Olwaleero tukimanyi bulungi nti ebitundutundu oba ogutundutundu ogunene ogw'Abannayuganda bakyali mu myaka egy'obuvubuka. Statistics ezafulumira mu population census eyakolebwa ku ntandikwa y'omwaka guno yakakasa nti ebitundu ebisoba mu 6 biri wansi w'emyaka 35. Kitegeeza ki nti eggwanga lino liteekwa okubanga mu nteekateeka zaalyo litunuuliza nnyo abavubuka butya bwe basobola okubanga ebizibu byabwe bikolebwako. Ebizibu by'abavubuka bisinga kwetooloolera ku ekisooka okusoma ebyenjigiriza, ensonga endala ebeera nnyo ku by'emirimu oba employment n'ebirala bitambulira ebyongereza okwo naye ebisingira ddala awo we tujja okutambulira tutunulire eggwanga lino liteekedde litya abavubuka mu kiseera nga kino nga gwe muwendo ogusingayo obunene ku population eya Uganda. Tujja kubanga twetaaga endowoozayo wakati mu program otubuulire gw'olaba nga enteekateeka ziri zitya ez'okutumbula opportunities ez'abavubuka mu ggwanga Uganda. Mu nteekateeka eno negatiddwako Kayanja Moses y'omu ku bamusaayi muto abayingidde ebyobufuzi ajja kubanga naye atuwa endowooza ye mu nteekateeka eno ey'okukubaganya ebirowoozo n'okwongera okulaba nga tuliko etoffaali ery'enjawulo lyetwongera mu kuzimba eggwanga Uganda. Obutali bumativu badde bukyeyongera okulabikira mu nsonga eno y'abavubuka bw'otunuulira okwegugunga n'okwekalakaasa okubaddewo oba okukyaliwo kati mu kibuga Kampala n'ebitundu ebyetoolodde balimu abasinga abalabikira mu nsonga eno bavubuka. Bw'otunuulira n'okwegugunga okugenda maaso olwaleero okw'abasuubuzi mu kibuga Kampala nga bagaddewo amaduuka bagamba nti waliwo ebitatambula bulungi era mu butuufu era namwo abavubuka mwebali. Ensonga zino zikwatiddwa zitya okulabika nti obutali bumativu obwo oba oliawo buggwaawo oba buvaawo. Kayanja Moses nja kusaba asooke akubuuzeeko ate tutandike program. Sanyuse nnyo Moses. Nange okusanga mwami Apollo. Mwasise mutya mwenna abakedde ku mpewo za Salt TV era nga ndi musanyufu nnyo ng'ababuuzaako ye Kayanja Moses MP addako ekya Ddondo East alinda obulinzi okulayira era nga aba mu kibiina kya National Unity Platform era nga nebaza abantu b'omugayaza Kamwanyi mwebale abantu bono be bandera ab'omu kya Ddondo East ab'Emanyangwa ab'Ekabubbu Namavundu Kayebe Kasangati Kyankima Bulamu Masoli Jita Nabutaka Nalusuga Majije Kabanyolo n'ebitundu ebyetoolodde ob'omu Kiti Katadde Masoli n'ebitundu ebirala bingi. Bassebo ne bannyabo mwasuze mutya nze mutabani wamwe Kayanja Moses era neyanza nnyo ne management ya Salt TV okumpa platform eno ate n'omwami omukulu Bujingo omunneebalizaako nnyo alina kye yatuyambako mu family edda alina kye yatuyambako era waliwo ne graduation eyaliwo ewaka ewaffe yatusindikira maama Susan Makula era yaliwo kwegamba
wano ninga ali munju ninga ali ewaka era twasiima nnyo twasanyuka nnyo ate nga ffe tuli basajja basiraamu oba amaka gaffe tuli basiraamu naye bw'aba nga ye mulokole ng'asobola okuteekawo olutindo olwo ti ne bw'oba omuyise asobola okujja kyo kimunneebaliza omukulu. Amiina. Kale era negatiddwako Simon Ssenyonga. Simon Ssenyonga munnamateeka era omulwanirizi w'eddembe naye omukuba musaayi muto abavaayo ku nsonga bwe ziti nja kubanga nkubuulira butya bwe yali ensonga eno yavubuka agyetabyemu ne waatuuse oba oli awo n'atubuulira. Nsanyuse nnyo Simon. Sebo neyanza nnyo omukisa gwopadde. Balabi baffe aba Salt TV balamusizza nnyo kansuubire nti mwasuze bulungi. Sebo okulamusizza nsanyusa okusisinkana era njagala okwebaza omusumba Bugingo kula emirimu gy'akola n'abatwegasseeko ku Salt Media okutweka amaaso n'okugobera program eno eŋŋanzi. Ngambye nti nja kwogerako ekyenjawulo nti wali mu 2 ndowooza 2 olina ekirowoozo ekyokukiikirira abavubuka mu Parliament. Ndowooza bwe tuba twogera ku nsonga bweti ekwata ku bavubuka kiba kikulu tukijeyo bamanye nti wayina interest wali oyina mistake. Ekyo kyogedde kituufu 221 nesimbawo okukiikirira abavubuka ba Buganda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era nga natalaaga Buganda yonna district 28 amagombola 525 so nenkwatagana abavubuka ab'enjawulo ku district youth council ku magombola ag'enjawulo ku byalo ku miruka egy'enjawulo ate okutwaliza wamu omubaka eyeesimba okukiikirira abavubuka ba Buganda oba amaanyi gobera nago oba ojjeeyo obwenyi okutalaaga eggwanga lyonna. So nafuna n'omukisa kubanga abakulonda tebava mu Buganda bokka naye oba ozimba ebyobufuzi oba olina okukwana emikwano okuva mu ggwanga lyonna. So ekyo kyampa nnyo omukisa okutalaaga n'okutegeera ensonga ez'enjawulo ezikwata ku bavubuka. Naye ate sitandikidde awo wokka. Nze nesimbawo okubeera guild president e Makerere University nga bw'oyogedde ndi musajja munnamateeka. Ensonga z'abavubuka nziruddemu nnyo eggwanga likiikiridde ku platforms ez'enjawulo ku national, international level ne regional level. Sekifaananyi kye nnina kigazi ekigatta ensonga z'abavubuka okuva ku Uganda n'okutwala ensi yonna. Njagadde kiveeyo bulungi ekyo era kivuddeyo bulungi era nja kutandika naawe Simon. Yes, sir. Enteekateeka zibaddewo ez'enjawulo kulabika nga abavubuka ensonga ezibakwatako obutereevu zibeera addressed zikolebwako. Twalaba programs nga Youth Livelihood Program yava mu gavumenti okuyambako abavubuka mu kubabangula okubategeeza ebintu ebimu beetaaga okukola mu bulamu n'okubawa ku nsimbi esobola okutandikawo businesses oba enterprises bafune n'emirimu. Oli mumativu nti ensonga z'abavubuka emiwaatwa oba enkoleza eziteereddwawo zirina kyezikyusizzaamu ku addressinga ensonga ezo? Ekisookera ddala endowooza omusingi ogwasimbwako program ezo ezimu nga Youth Livelihood ez'enjawulo zazimbwa ku musingi omukyamu nti abavubuka fe abasinga obungi naye mindset yaffe yeringa ey'abatono, majority with a minority mindset. Kati kankuwa ekyokulabirako nti waliwo bwogenda kukiikirira abavubuka kakatobe mu Parliament ettuba lye batwaliramu babayita ba special interest groups. Naye ekibuuzo kyeweebuuza nti bagamba special interest groups naye abavubuka bategeera interest zaabwe kubanga ekinyusa ekigambo ekikulu awo interest bategeera interest zaabwe. Kati kankulukira ekirala nti omusingi ogwazimbako programu ezo tegwali musingi gwa mateeka. Programu ng'ezo bazikolera nnyo mu policy development ezo ez'enjawulo naye bw'otunuulira etteeka eritwala abavubuka lye bayita National Youth Council Act etteeka eryo si ddambulukufu bulungi okulaba nti abavubuka beenyigira mu kuzimba programu ezo.
so wabeerawo abalowoleza ne bagamba nti nno abavubuka beetaaga bubaasa so bw'otunira programu ng'ezo ezisinga baazizimba kulaba nti bafuna bubaasa. Ekyokubiri, waba tewaliwo tteeka liruŋŋamya programu ng'ezo tewayinza kubeerawo mbalirira nnuŋŋamu nti weesanga nti bazze balonkinga programu ez'enjawulo. Waliwo ebbaluwa eyafuluma we baali bakalonkinga parish development model nga aba National Youth Council bagamba nti nno abavubuka tetukiikiriddwa mu parish development model ate nga jjukira National Youth Council ye yateekebwawo yazimbibwako mu mateeka okulaba nti nno erungamya ku nsonga z'abavubuka naye neyo National Youth Council gye twogerako nayo yawambibwa olaba nti kati kiwayi ky'abannaffe aba NRM so w'oteekawo program nga tozimbidde mu bulambulukufu w'amateeka toyinza kugoberera nsimbi gye zigenda toyinza kumanya bugazi bwa projekiti ng'ezo nti projekiti ezisinga zigenda nnyo bantu either abagenda okuwagira gavumenti oba abatonotono baba bawagira gavumenti naye abatonotono abakifunamu so ne weesanga nti nno buli mwaka wabeerayo program empya ekwata ku bavubuka naye nga tetukoze kuba kifaananyi ekyamabega gye tuvudde so osanga nti ensonga ezikwata ku bavubuka number 1 tebategeera interest, number 2 majority with minority mindset, number 3 policy discussion nti ensonga nga zino yen experience gye najjanga ndaba nti olumu bannabyabufuzi abaagala okugamba nno baagala okulwanirira eddembe ly'abavubuka abasinga bazikozesanga ebyobufuzi babitwalanga kazannyo naye nga bikwata ku bulamu bw'abantu so bakozesanga akazannyo nti abavubuka bakikozesanga mu period eyo y'ebyobufuzi nti tugenda just kukola kino na kino kakati muganda wange Uganda bw'otunulira statistics ya UBOS tukola abavubuka 75% abakwata fe biggest demographic mu Uganda yonna naye tukiikirirwa ababaka bataano omubaka akiikirira abavubuka yasinga n'okufuna ssente mu parliament kati mukyala Nyamutooro waliyo akiikira ebbendobendo ly'amambuka wano mu Central, Eastern, Buvanjuba ne Bugwanjuba naye nga bw'otunulira effective representation toyinza kugamba nti 75% population ekiikirira abantu ameka wandiyagadde abakulembeze ababaka abavubuka 250 kati waliwo counter argument eri mu parliament nti waliwo abagenda bagamba no nedda parliament ejjudde abavubuka bangi nnyo nedda anti bali ne mu interests endala etali eno special interest bali ne mu women MPs bali ne mu constituency MPs nayo gye bali angabo gambye nti special interest ziri defined bulungi bakikozesa nnyo ng'akapiira ak'ebyobufuzi nti kankuwe ekyokulako kankisi wano mu Buganda district 28 amagombolola 5 25 ng'okiikira omubaka omu omanyi kyekitegeeza omubaka oyo nze okunoonya akalulu tewali mubaka wa parliament wano mu Buganda owabavubuka omubaka so awavubuka omubaka wa parliament ekyasobola okikola okunoonya akalulu obeera kifo kigazi nnyo muganda nga ajagamba nti Kyaddondo East yokka gyayogeddeko awo ebeera ngazi kakati omuvubuka bw'omusindika mu parliament aba agenze kukola investment omuvubuka oyo ne bona amugamba ensonga zino kubanga juzi naye bakatambika mukyala Nankabirwa ng'agamba emyaka egisooka ebiri egy'omu parliament gibajja kwekubako nfuufu kulya kujaganyaamu kaawo egiddako awo ogumu oguddako kubanga giri 5 oguddamu awo otandise okutegeera ku nsonga za parliament egisembayo ebiri yakunoonya kalulu kakati muwada bali mu munyeenya naye kakati oza muwada akyali ku nsonga ezamuswala yeeralikidde agamba ta muganda wange banjuuya bansibako kati bagamba nalya waliwo neesimbyeko so ne weesanga nti nno tetuyinza kutunuulira nsonga zaffe nga tulina babaka ba parliament walina okubeerawo emiwaatwa emigazi egisingako okulaba nti gigusa ensonga z'abavubuka kiri nti poliisi eng'eyo ebeera evuddeyo nga iwa LP oba programu endala yonna eteeka okubanga eri well entrenched mu teeka nga dambulukufu bulungi ate ng'ewa omukisa kubanga abavubuka tuli bakiruyi kimu waliwo abavubuka nga bakyala abavubuka nga bakyala naye nga bato abavubuka nga basajja naye nga bato waliyo abalina obulemu waliwo bw'otunuulira engeri gye bateekamu amateeka gaffe ag'eggwanga ku nsonga z'abavubuka
zitunulidde nti abavubuka batulya butunulizi myaka nti etteeka ligamba 18 paka 35 oyo muvubuka naye waliwo amatuluba ag'enjawulo kati toyinza ngamba nti onteekerateekera naye nga tutegedde ebintu ebiri kikyoyise special kyekiri special interest eriwa era interest eyo ogirambulula bulungi sigamba bugambye nti myaka kansembeyo kino okubeera omuvubuka ajjukira eyo transition period sikubeera bezi nti ndi muvubuka eyo period ogiyitamu so omuntu yenna anaateekerateekera muvubuka alina okutegeera nti waliwo transition period eyo mu bufunze Simon ogamba nti waliwo ekibulamu mu nteekateeka oba mu ngeri ensonga z'abavubuka zikwatiddwamu mu nteekateeka yonna ey'eggwanga Uganda mu ndowooza mu mateeka ne mu bikolwa kale tuyanze nnyo tuyanzeege Kayanja wanje sebo ensonga ey'abavubuka gw'olaba nga ekwatiddwa etya era nange nja kwongerezako ku muganda wange ani muganda wange Ssenyonga nga bw'ayogedde era nsiimye nnyo ndaba nga ali ku mulamwa naye nange nja kwongerezaako nti ensonga gavumenti yaffe engeri gyegabanyaamu emirimu bw'otunuulira engeri gyegabanyaamu emirimu omuvubuka emusudde ettale tugende ku kabineeti nga bw'ogiraba eya Uganda abantu abavubuka tukola ebitundu 75 ku buli 100 naye engabanya y'emirimu bw'ova ku president n'okka wansi prime minister n'ogenda ng'okukakabooti kabineeti eyo eriko abantu 80 n'ekintu naye ojja kwekanga nga 75% be bakadde be baliko naye ng'ate gavumenti njagala ogijjukiza we yajjira mu buyinza omuntu eyali omukulu yali president ni yali myaka yali mu early 40s ebala bonna baali ba ministers baali mu late 20s early 30s naye baasobola okukola ekintu ne babaagala era gavumenti eri yasookawo yayagalwa nnyo okusinga eno kati eriwo nze sijja kulimba we nakulira bazadde bange bonna baali b'NRM era nga baagala NRM nga toyina kyogamba ne community yali yeetolodde nga bagamba nti ffe kasita president yatuleetera otulo twebaka ku tulo kwegamba bw'otunuulira abakadde nga bakunyumiza biri ebyaliwo emabega n'olaba by then ebiseera ebyo bye baalinga banyumyamu ng'olabira ddala president yali omuntu omutuufu naye ffe ekisinga okutuluma nga abavubuka atusudde ettale ne mu ngabanya y'emirimu ne bw'oba olaba bulabi genda kwa president advisors be olaba atukano mulimu n'abapitu ate nga abasasula omusaala gwa gavumenti naye omuvubuka asomye paka ku university kati nga muganda gwa gavumenti yali emakerere ojja kwekanga naye musajja wattu omulimu naye nga abasusuuta ono wa pitu ate mu gavumenti eno abantu abalinga abavubuka kati essaawa zino bebe emyaka 65 bika nti akati gundi president gavumenti yaleese omuvubuka envuubulo myaka 55 ne kakati kyenjagala okuba nga awabulamu ti gavumenti yaffe kuba ettooki emabega we bajjira mu buyinza bakola ate nabo basooka ku nnyumba balinga babanyooma naye bakola ekyaliyo bw'otunuulira gavumenti ziri eri eyasooka eya president Museveni n'eyakakati omuntu alabira ddala ng'eri yakolera ddala waliwo ebintu bye bakola nga tebakyaswana kubikola kati baali bakyali bavubuka ng'era baagala ensi yaabwe kati genda ne mu offices ezimu olabe omuntu abadde mu office ya gavumenti emyaka 3 ku 4 naye kati gwe osomye bazalo babadde bookya kasole babooza ngoye ku byalo bamaze okuweerera naye toyinaawo chansi yonna omuntu ali mu office amazemu emyaka 3-4 era omuntu ono amwazaalidde abaana n'abazzukulu kati ogenda okulaba nga bw'aba nga agira bwati mutabani olumala okusoma ng'amuteekawo olaba asikaali wali ku mulyango era abaako w'oluganda kwegamba ekintu kino ffe abavubuka kye tulwanyisa era tusaba tukuba omulanga nti ekitwekalakaasisa si kwakuba nti tetwagala gaba twagala gibambulako mu buyinza wabula message yaffe kutuuka eri lwaki omuntu omu agaba n'akawumbi k'essente enteekateeka ezibaddewo tuzogeddeko nga programu ya youth livelihood program targeting abavubuka direct okuyita ministry ey'ekikola ky'abantu eya gender n'endala zonna ezo presidential ezo ziva mu president's office directorate nga skilling program bwe bityo n'abavubuka bagendera omwo bonna tolabanga senga nammwe munyiikira ne muzeekwatako zisobola okuyambako abavubuka okubeera obulungi okusinga okulowooza ku kyokwekalakaasa n'okwegugunga anti kati kankuwa ekyokulabirako genda wano e Ghana
waliwo MP omuba yali minisita oba MP yatweka ku mmotoka ye n'ateekako obusawo bw'omuceere n'obwa sukaali n'agenda abutwalira abavubuka abavubuka ne bamugamba no ffe tetwagala muceere gwona kiwabula twagala mirimu era ne bamumugobesa kakati zino programs ezimu nga bw'olaba kati nga mukyala Dija Namyalo atambula noga nti wano agenze n'awaawo obusawo bw'omuceere buki ffe byo si bye twagala n'emmere agigaba ffe byo si bye twagala twagala mirimu twagala mirimu ate n'ekirala ekisinga okututawaanya naddala mu byenjigiriza abavubuka basomye n'ekiswaza nnyo omuntu ng'oli wa degree level oba olina masters naye n'otuuka okulwala nga weetaaga kwejjanjabirwa mitwalo 2 naye nga tolina yadde 10 mu nsawo n'oga kale option eriwo kagende mu ddwaliro lya gavumenti naye n'osanga nga nayo teri ddagala kati ebyo bye bitutawaanya ate nga ku musolo n'otetenkanya oba otunze bijja n'okola akaduuka ako ate ne bakubigika omusolo n'oba nga tolina option yonna egira so kati kino kye tukuba omulanga gavumenti nti omulamu ogwaffe si kubambulako gavumenti wabula gavumenti efuba okulaba nga esuusuuta abavubuka ebateeka ku mwanjo bino byoga nti okutta abavubuka obawadde miliyoni emu abavubuka bali 10 nti beekulaakulanya kati baba bagenda kwekulaakulanya kutya ekyo tekiriiyo kati n'ensonga endala kankuwe n'ensonga endala ogirabe education system ekintu kyava ku bonna basome ne kidda ku bonna bakone ate era n'oweewunya n'okwewunya nti bano abantu boolaba abagenda mu masomero bano abasuusuuta ekintu kino ekya bonna bakone baabana babwe tebasomerayo kati oddira omuntu atayitako mu sisitimu eyo yaddukanya ekintu ekyo kati n'ogamba nti kiringanga father bwana agenda ateeseza abasawo abaganda tuyina kulonda muntu atufaanana naye tuba si kulonda bulonzi wabula gavumenti erina tufunira muntu atufaanana addukanye ekintu ekyo sekita eyo ne bw'oddira omuntu abeera mu masuuti abeera eri nga amala n'emyaka 2 talambudde ku masomero ga bonna basome kugamba eyo kiba tekikola makulu n'oddira n'enguudo era nze nkubirira omuvubuka yenna ali eyo omuntu yenna bw'oba ogenda kulonda omukulembezeewo najja n'akuwa 10 biliyoni owalagi abambazi oba tokyalina kyomubanja abambazi olwedde okugula akaluluko kitegeeza oba otunze oluguudo lwo oba otunze eddwaliro lyo oba otunze ebyobulimi kati kitegeeza banaamuwa akawumbi agenda kalya kuba olwedde aba yakugula dda mu 12,000 era kati essaawa zino wano gwe mulanga gwenkubira buli muvubuka ategeere manya bw'oba olonda njagala otegere lwaki olonda so si oli kujja n'akuwawala ginoga nti oyo ye mukulembeze asaana tweyanzege Kayanja Moses musaayi muto ayingira ebyobufuzi ndowooza era alinda obulinzi okulayira Kyaddondo East era amagezi gempa mwenna buli mutwe n'apuliriza planning okujja mu Kyaddondo okujja ku bwemupi wegende toyonoona ssente zo waliyo kale ojja kubanga otuwa endowooza yo itakome kutu gyaffe abagimanyi sindika obubaka mu bufunze otuwulire wajja osinziira naye tuli ku nsonga y'abavubuka n'obutali bumativu buno bwe tulaba obubatuusiza kati n'okuvaayo ng'emmamba ziyiriddwa ku luguudo ne bavubuka ne bavaayo ne bagamba nti tugenda kwekalakaasa nga tebatidde ekyo no kikulaga kiba kiina kabonero message gye kasindika eri oba oli abali mu offices ez'obuvunaanyizibwa nti waliwo oba oliawo ekitatambula bulungi bateeka okubanga waliwo ekikolebwa mu nteekateeka eyo programs nga zino zemubadde muleeta nazo oba oliawo ziba zeetaaga okuddamu okulowoozebwako Simon oyogedde ku mindset nti waliwo problem ya mindset oyogedde n'ensonga eyo ya abatali bavubuka okuteekerateekera abavubuka njagala bibiri ebyo bigatte ate onyigemu n'ekya Kayanja ndowooza kikwataganye n'ensonga eyo eya mindset Kayanja agamba nti opportunities nazo eziriwo oba oliawo abavubuka ndowooza nabo nakyo kize kyogerwa nti abavubuka balinga abatazirabawo nga kati twogera ku PDM oyinza okusanga abavubuka gye bali abakoze eki
abagitegeera oba abajaniriza nogenda okulira olinga byaki byetutubulira si mindset eyo teri mu mumwe abavubuka tebadde ewubulya osi balemesa okukulakulana n'okweyongera n'okutegeera opportunities eziriwo ariko nagyo kyamukadde wankayanja bw'oba onaateekerateekera gavumenti njagala okugattako ekyo ekya PDM ne program endala bw'oba onaateekerateekera gavumenti especially abantu b'okulembera olina okwetegereza ennyo by'ozza okola kubanga abavubuka tebakedde bukezi ne bagamba ebyo tetubiyagala nedda bw'oba onaaluka ekintu ekinaatuuka ku muntu wa wansi ng'omuvubuka gweyagala okuyamba olina okumumanyisa okumutegeeza era n'okumwagazisa kyokola kankuwa ekyokulabirako nti bw'otunuulya kaŋŋambo bwakabaka bwa Buganda jjo gabadde matikira ga Ssaabasajja bazze boogera ku nsonga twemenge ya federo nga bagamba nti federo ekyenjawulo kyekino federo si ya Buganda nedda federal system Germany gyeri USA gyeri nga bagamba nti system eyo etuusisa emirimu ku muntu wa wansi nti obwakabaka bwonna so bwa Buganda bukani mu nsi yonna osanga nti balina nobo obuje ku bwakabaka tulamba US model tetezimira ku bwakabaka mawanga ganjawulo nti waliwo emirimu gy'osobola okulekera enteekateeka ya federo neetuuka ku muntu waki wa wansi bwe gavumenti n'osigala n'ebintu ebyenkizo nga security taxation ebintu ng'ebyo ebyenkizo naye n'owa omuntu omukisa owa bulijjo okwenyigira mu nsonga ng'ezo kati awo nkuwadde government model ey'enjawulo katudde wano mu Uganda watali federo ekyokulabirako nti wajja n'okola youth livelihood program skilling program eri mu president's office n'ez'enjawulo naye ng'okozesa amawulire n'emiwaata abavubuka gye bawuliriza olina okubasiigira ekifaananyi n'okubakkakkanya emitima nti lwaki kino kye tubazimbidde kigenda kubayamba n'okibaagazisa si kubakakka bukasi n'okubatiisatiisa Justin Lumumba nga kyali Secretary General wa NRM I think twali tugendera akaluka 221 Honorable Justin Lumumba yes Honorable Justin Lumumba n'agamba temukkiriza abavubuka bamukozesebwa mu byobufuzi kubanga tujja kubatta bye byali ebigambo bye birabiri mugumu kakati bw'otunya ebigambo ng'ebyo tosiiga kifaananyi kirungi ogezaako okutiisatiisa abavubuka bw'otunya speech ya president waffe Mzee Museveni juzi wano gwayogera ku nsonga zino ahead of the 23rd I think natugenda mu kwekalakaasa n'agamba bano yagamba okwekalakaasa kwalina ebitundu bibiri ekisookera ddala waliwo foreign interference ekyokubiri waliwo abali baagala just okwonoona ekifaananyi kyaffe ng'eggwanga ensonga ezo tezikwata ku kinyusi ku by'abavubuka ekifaananyi abasinga abakulembeze kikyogeddeko abakulembeze abasinga bali detached beeyawudde ku nsonga ezikwata ku bavubuka naye kakati eyo nsonga emu naye naffe abavubuka tulina okwekuba mu ttooki ekisookera ddala abavubuka tubuguumirira nnyo wabeerawo ebijjawo mangu abavubuka abasinga tebali steady bacamuukirira muvuga bodaboda mu biseera bya campaigns ne mukuleetawo ensasage okuvuga bodaboda si kibi kubanga era abaliyo bangi bagezi so kyekifaananyi tetwagala tubadibye nnyo abasinga balaba bambadde amasuuti obwongo bunafu abasinga obwongo bunafu tebakulimbira mu byesuuti abavubuka tulina okwekuba mu ttooki ne tuva mu kubuguumirira tulina okweteekateeka yagala toyagala omwami gwoyagala okujja kwangusereka bya mukadde waffe empuuga nti ono gwoyagala okujjako mu bukulembeze tanywa wadde omwenge omuganda wange ayogedde ku myaka gye bayingiramu ebyobufuzi buddayo n'osoma for example enteekateeka bakulembeza no baali bavubuka naye nga beeteeseteese tebavaayo buvi ne bagamba nti no tugenze mu bukulembeze bwogera n'osoma bw'osoma engeri nyamala nsoma katabo ka General Katumba kano ke yakalwerizinga engeri gye beeteekerateekeramu obukulembeze abavubuka abasinga twagala okukozesa twagala just kukyamuukirira naye nga tetuwaddeeyo mwoyo kweteekateeka simanyi oba nkufunye bulungi abavubuka mwagala nnyo ebyamangu
simanyi oba kyekyo baddogezaako okujjayo ekyo ogamba nti okukyamuukirira abavubuka olwaleero ekiboogerwako nti mwagala nnyo ebyamangu temwagala kuyita wala mwagala shortcuts simanyi oba osobola okukijjayo oba olaba nga nakyo kuba oyogedde ku nsonga ya Buganda Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga alina programs ennungi emmanyi terimba naye omuvubuka bw'onoonya ekitundutundu ky'ogambye nti kyekya population ekisinga bameka abawuliriza eddoboozi eryo ate nga kikola bw'owuliriza bulungi programu ng'eyo emwanyi terimba esobola okwongerako value ku muntu agiwuliriza noba akiteeka akigisa mu nkola bameka abavubuka olowooza abasaayo omwoyo ku kintu ng'ekyo ekyoga nti oba ninayo akataka kange kansimbeko waakiri ebikolo by'emwanyi 100 simanyi oba osobola okijjayo obulungi olumu ensobi gye tukola mu mawulire abakulembeze abamu nti bagenda ne bagattika ne bakozesa example entono okusiiga ekifaananyi ekigazi abasinga boogera bogezi abavubuka tebaagala kukola abavubuka bakola ki abavubuka baagala ebyamangu naye bwebabuuza besisi y'okwogera ekyo tebakirina abavubuka bogasi baagala ebyamangu wano mu ggwanga abantu bangi nnyo abakadde bano b'otunulira omanyi nze ndi musomi wa bayibuli edda otwalinga tukola batugamba obukadde magezi kituufu bw'oba otunulidde era omuntu oyo akikozesa mu butuufu bwakyo paka bwe nasinkana olugero mu bayibuli waliwo omwami baali bamuyita yobu yagenda n'ayita mu bizibu ebyenjawulo ennyo nga yina mikwano gye ne bajja ne bamugamba sebo yobu katonda wo muveeko bino ebintu by'olimu tebigenda kukola mwegaana ofe yobu n'abagamba nalinga ndowooza nti obukadde magezi paka bwe nasisinkana abakadde abamu so tebakulimbanga nti kubanga oli mukadde so njagadde okusigira nti abaagala ebyamangu si bavubuka bokka bangi abakadde abo boolaba baagala nabo ebyamangu naye badda ku kino ekyabavubuka ekinyusi tulina naffe okweteekateeka tulina okwejjamu endowooza nti waliwo agenda okitukolera oli bw'avaayo n'agamba nno neesimbye ku bukulembeze natalaga amagombolola 525 naye osanga abakulembeze abavubuka abali mu bukulembeze ng'abasinga tebamanyi na kigenda mu maaso abasinga bennyini balina obukulembeze muganda wange ayogedde ekintu kyagala okwawukanako mu ndowooza nti ne bw'onaafuna omuvubuka n'omuteeka ku mwanju naye nga teyeeteeseteese abuguumirira mangu tategeera na bigenda mu maaso mu ggwanga naye kubanga ye agamba nze ndi muvubuka nteeka ku mwanjo ekyo tekigenda tuyamba ekibuuzo Simon kiri nti kati olwo abavubuka gwe boolaba nga bwe watambula abavubuka walaba nga beeteeseteese kankuwe ekyokulabirako kiri kimu bwe nesimbawo natandika mu kuzimba okumanya kwange mu byobufuzi ne ngamba kantuukire abantu bendaba nti bayinza okubategeera kye bakola natuukire Oweekitiibwa Katikkiro bampa appointment bangamba ngenda musingana eddakiika 15 meeting okuggwa twamala ndowooza essaawa 5 nga twogera ate nga 8 ku 10 yaŋŋamba nga mu bigambo bye ate byo ye kenyini yabikosa nagamba yali 80% of the time nze yali ayogera ngenda okuva mu office waliwo kinayiga kintu kyali kimu naŋŋamba namubuuza yali candid conversation ne mugamba Katikkiro njagala ombuulire lwaki mulemereddwa okufuna bwe mugamba bino ebyaffe naŋŋamba obuzima bwe mulina nga abavubuka mu byobufuzi ensonga eri egyo temutegeera kye bayita the art of statecraft temutegeera ngeri gye baddukanyamu ggwanga ensonga ezigatta ensi obukulembeze si bifo obukulembeze si bifo kanjala nkwesambale kinayiga mu ekyo statecraft erimu ensonga nga 5 era njagala omuvubuka aliyo azitegeere naddala oyo aluubirirwa okufuna obukulembeze ekisookera ddala olina okumanya engeri gy'okolamu ne state ono munnabyabufuzi abimanyi number 1 state erina interest ez'enjawulo ebiruubirirwa ebyenjawulo si kuba bino ogamba ndi mukulembeze nja kufuna bukulembeze nimuvuka nja kufuna bukulembeze waliwo interest ez'enjawulo ogenda kukola n'abantu ab'enjawulo togenda tambulira ku layini emu yokka number 2 state erina okulabika nga ewangula buli ssaawa tegenda kuvayo gavumenti nno obukulembeze tubuwaddeyo tegenda kugondera either egenda kuwangula oba erina okulabika nga ewangudde ekyokusatu state esobola okubeera rational oba irrational esobola okutegeera oba obutategeera nti byonna byekola tetunulidde olumu tujja ne twogera ku nsonga eziri logical naye nga state bw'eba erowooza gwe olowooza nti kubanga oli muvubuka balina okuwa obuyinza naye gavumenti weba etunulira ono Museveni gw'oyagala
aveewo oba gwayagala okuchalenjinga mwana yakijjeyo bulungi si kuvaako buvi naye okuchalenjinga yali muvubuka myaka gyo amanyi interest bwe ziva amanyi yekenyini akyogera amanyi obuzibu bwava mu mulembe gw'obote tu nti waliwo gaapu nnene nnyo eya detachment state olina okumanya gw'onaanyiiza oba gw'onaakolako obulabi ne gw'otaanyiize oba gw'onaakolako ki gw'otakoleko obulabi ekyokutaano teweerabiranga nti waliwo ebiribula kyebayita informal state waliwo eno state gyetulaba gavumenti poliisi biki naye waliwo bali bayita deep state ekisembayo I think ebyo bitano benajjayo waki mbikuwadde nti omuvubuka agenda okwenyigira mu kwekalakaasa okuchalenjinga olina okugendayo nga weetekesitese mu ndowooza eno fenna obviously tugenda kubeera bakulembeze naye bano abaluubirira obukulembeze waliwo ensonga ez'omuggundu ze balina okutegeera baleme kuwabya abantu bonaabona achalenjinga government program ngezo ng'ogenda ziraba oziiseemu amaaso go bulungi ozitegeere waliwo ebintu ekifaananyi ekigazi ky'olina okusiigira abantu naawe ky'olina okutegeera otherwise ogenda kubeera mukulembeze wa kiboggwe ogenda kubeera omukulembeze nga ate abakulembeze abasinga balowooza nno obuyinza buli mu parliament meaningful impact togenda gikolera mu parliament no kuba bangi abagenzeeyo era ne bawa nga abasinga abakulembeze abasinga bamaliriza nga tebalina kye bakoze nga tewali actually nga parliament emwonoonye n'okumwonoona n'ogamba omuvubuka ngone yalina potential lwaki twamusindika mu parliament nga singa wasobola okugenda katigambega ku councils ez'enjawulo ku magombolola ku parish oba mu private sector ne mu informal sector n'ozimba broad based approach n'ozimba okuva ku grassroot agamaanyi gamaanyi nnyo kansembeyo kino abavubuka betwegomba bano ab'e Kenya betuyita aba Gen Z kankuwa ekyokulabirako tebakeera bukezi tugenze bugenzi muki mu kwekalakaasa balina kye bayita strategic entry points beteekateeka bulungi bayinza okuba tebeeteekateeka bulungi kubanga nabo balina ebizibu ebyabwe number 1 bagamba nno tulina finance bill yali strategic entry point nga bagamba nti waliwo excessive government expenditure era nga bagitayinze kuki finance bill omuvubuka wali ayagala okwekalakaasa agambye ekintu kimu palamenti mwonoona ssente nnyingi nnyo owaayi palamenti yokka bonoona ssente obuli bw'enguzi buli mu palamenti bokka yes okay parliament yeyina obuyinza bwa oversight era budget ziyitaawo naye waliwo ebintu ebirala muganda nga yakijjeeyo bulungi nnyo nti okutandikira ddala ku famire nodda ku bukulembeze buno obutandikirwako waliwo ebintu bingi nnyo ebitatambula bulungi so abavubuka balina okuba nga tweteeseteese bulungi nnyo abamu ku ffe tetuluubirwa just kubeera bubeezi mu parliament nakufuna linnya amaaso tugegesa nnyo obukulembeze obwo obw'eggwanga lyonna nti bannaffe tulina obasigira ekifaananyi bategeere ensi bwetambula ate si kubanga baleme badibya nnyo balowoozesa nti nno aboogera ebintu ng'ebyo baagala kuba nafuya nedda olina okwekuba mu ttooki n'ogamba luno olutalo bayibuli ekyogera bulungi nti ani azimba nga tamaze kubala nomanya ati no I am going in for this what is the cost sikunda babulabi ekyo nkyogera kubanga nze nesimbawo manye ebikyamusa abavubuka kyekibuuzo ndowooza ekikyasigadde mu ddiiro Simon kyaleese abavubuka gye bali eyo bo beeteeseteese are they ready are they prepared for the task ndowooza kyekibuuzo oba opportunities ezinaabeerawo I think that is important. Moses oyina ekigambo kimu kyoyagala okwogera mu batuuliriza muganda wange ayogedde ebintu bingi naye nze nnyongerezaako bwongereza kaakati ekiriwo kyenjagala muganda wange ategeere nti buli lwobeera n'omukyala ewaka omukyala ono nga musirise n'omujolonga n'okola ki gwe tolowooza nti omukyala ono aba musiru oluusi ayinza okuba nga ayina kyabala naye ng'akyakusiriikiridde kakati ye gavumenti eno fe obuzibu obuliwo abavubuka bwe tuyina tuli so patient ate tetuli violate nga bo bwe baali nga bajja mu buyinza kuba bo baali violate nti bo baagenda mu nsiko eyali option yaabwe okujja mu buyinza naye kati ate ffe abavubuka b'omulembe guno
engeri gye tusomyeko ate twagala byansiko twagala tulabe nga tukyusa obukulembeze mu mirembe abuuziza ekibuuzo Simon mwetesetese mwina strategy mwetesetese anti okweteekateeka kakati bw'oba tonna tukwasa buyinza abavubuka ekituufu beeteeseteese naye bw'oba tonna tuwa chance omuntu yenna omusambi w'omupiira nga tonnaba kumuwaako mu kisaawe kusamba toyinza kumanya bulungi bwe era toyinza mujajinga nti mulungi oba mubi temuweereddwa opportunities ate opportunities ziruddawo twogera ku youth MPs batano mu parliament ebifo ebyo twogera ku youth council kati kankulaga otegeera olwaki abavubuka beeteeseteese mwami Kyagulanyi bwe yali yakasooka okujja abasinga bagamba nga nti abavubuka lwaki mu papa n'emyaka gy'okwesimbawo najjo giri open from 18 osobola okwesimbawo n'ovuganya kifo kyonna bajja giteeka ne ku myaka 5 naye kiringa nga bw'okookonya omuntu ng'ola tekisoboka kakati nze njagala okulaga nti mwami Kyagulanyi bwe yali ajja mu buyinza bwe yali asooka okujja waneeno mu Kyaddondo East abantu basinga baazala wanga oyo muyaga talina kyasobola tabaddeko mu byabufuzi babadde waabwe bufuzi ebbanga naye ekintu kiwunzise nga reasoning capacity ye omwana yakulira mu ghetto eraga ne baana babadde mu parliament ebbanga ate nga gye tuli bangi nga ye kyenjagala abantu bonna bampuliriza bategeere nti mwami Kyagulanyi yatuggula amaaso nti kati n'essaawa zino omuntu yakulira mu ghetto bw'ovaayo n'oga nti kati nzija ku bwemupi tekyali yakuzalawa era oli waddembe okwesimba mu kifo kyonna kyonna ky'oyagala tufune obubaka babatuuliriza tuli ku Soul TV program Omunyo ku Makya nze ngamba okwekalakaasa kwetaagisa nnyo naddala opposition etukulemberemu nga tebeesimbawo ku kifo kya president balekere NRM yokka yevuganya naye singa banaagenda mu kalulu awo kitegeeza okwekalakaasa tekigasa nze Jumba eno kono ayina kyakijjayo simanyi oba mukitegedde yalingaga nti aba opposition abavubuka teyandibawadde magezi okwekalakaasa anyway obubaka mbusomye nga bwe buli era mbusoma nga bwe bujja yendowooza ye tweyanza nnyo Jumba erudde eyo emukono good morning sir, thanks for I never did in this smart. I really do agree with Moses. I am not a politician, but it's very true, Mr. Polo. We have transcripts, but jobs, my dear. Regina Wampeo. Agamba nti abavubuka basomye naye bambi emirimu. Alaze wano emogi obulaga okukabira ddala tebali maziga. Good morning Soul TV. I am Simon from Chenjojo district. What hurts me is that there are leaders who go in power. Who go in power, one person serving in 3 offices alone, taking the salary of 3 people, and you find others don't have jobs. Other leaders who steal government money in billions without arresting them, and we, the unemployed people, die with high taxes in message nsomyenga bwedi naye bakabuvuddeyo bulungi agamba nti ebifo ebimu bimamiddwa abantu abamu n'okweyagaliza beeyagaliza ebifo ebyenjawulo ng'osanga omuntu ali ku bifo bingi afuna emisaala egy'enjawulo naye abantu abalala nga tebalina mirimu ate n'abo abamu bali unemployed ate n'emisolo nagyo mingi tozobaka musolo okwanukula bwe tuba nga tufunye kadde tweyanza nnyo tweyanzeege ali ku Soul TV. Good morning brother, thanks for today's program. It has been so objective sebo. Dr. Locke Sanga Kiruhura. Tweyanza nnyo tweyanzeege otulabira ab'ekiruhura. Good morning. Agamba nti Mr. Polo, I think abavubuka ku ground bagwamu essuubi mu government eno basigalira biragalalagala. Eno tekyalina kye bakolera. Agamba nti Kyagulanyi yasobola yeka okubawa command. Muwonge Shafike na Bingo tubufunye obubaka tweyanza nnyo tweyanzeege. Good morning. Agamba eno message mpanvu nja kusomako esooka. Aya Musemakula naye lwaki abavubuka babawabya ne bajjawo abakozi ne balinda manvuuli naye tebalina batuyambye kati oyo mukulu kale message mpanvu onsonyiwe sobola gisoma yona ne tweyanza nnyo tweyanzeege mwami Semakula message tugifunye.
The main reasons why we have not gained from our leaders we voted, it's because we are used, indoctrinated and duped. This is same with Ivan from Karere Councillor to B Mulago 3A. Muwulira tugenda kunzika olwakadde Denko Dubai City Buwerero Buwenge. Mr. Museveni is very okay and planning for our youth, but the problem is for our youth, okay, but the problem is our down leaders in those ategeza bakulembeza abawansi and other authorities who are failing to deliver the arrangements they need. They need bribes every step, like PDM parish chiefs are busy swindling the money. So this will continue until we are all sorted. All okay, sorry down. Dennis Ebwerero Bwenge Dubai City. Kali ndoza naye message ye ajije yagamba nti obuli abo buzibu andibanga tebuli ku President Museveni naye abakulembeza abawansi ebireteddwa babikozesa mu ngeri etali yavunanyizibwa. Good morning Mr. Polo, nze ndowooza n'ababaka ba parliament abakiikirira abavubuka tebatuyambye. I am Charles from Mutundwe Kabawo zone. Olwakadde munansonyiwa abakulu message nyingi nnyo naye munzikirize nkome kwezo kuba naye dakiika ziri nyanja kuwa abakulu mu studio ze dakiika 2 Simon. Mukadde wange ebibuzo kambigatte wamu mu dakiika zange 2. Ekisookera ddala challenge abavubuka esinga si kubula mirimu si butamanya naye ensonga eri egyo waliwo kye bayita identity crisis. Olina okwemanya, olina okwetegeera. Omuntu yenna bw'atomanyi batwetegeera waliwo agenda okukumanya, waliwo agenda okutegeerera. Era agenda kuzimbira muzungu tukiyita the frame of reference. Nti omuntu waliwo abagala abasinga aboogera ku nsonga z'abavubuka beesigidde ekifaananyi kyekitegeeza okubeera ki omuvubuka. Naye okuva mu box eyo gwe olina okwemanya, olina okwetegeera. Omuntu yenna avaayo n'agamba ffe tuweddemu essuubi gavumenti twagikirizaamu nnyo ewali ensobi esookerwako ddala. We watondebwa ku nsi tewali yagamba nti gavumenti gy'obossaamu essuubi. Si lwakuba nti olina obuyinza obulonda nti oyo gw'ogenda okussaamu essuubi. Eyo basis ebeera nkyamu nnyo. So number one, identity crisis. Naye okuyamba abavubuka bannange okwejjamu endowooza eyo essuubi ly'olina okubeera nalyo nze ndi mukkiriza ekisookera ddala Katonda essuubi lyange. Ekyokubiri nti nina okweteekateeka waliwo opportunities nyingi nnyo ezisobola okugaziya okumanya kwange okutegeera ensi bw'etambula n'ebyenjagala okwenyigiramu. Ekyokubiri Apollo ekisembayo ekyo kigenda tuyamba nnyo abantu boogera ku being employed naye tebali employable. Employability nabwo emirimu giijo bagamba emirimu tegiriiwo naye nayo ne bwe gibeerawo tebasobola kugifuna kubanga tebeeteeseteese oba tebalina na bifaananyi birungi byakulabirako. Ekivudde nga Kyagulanyi ow'enjawulo nti awadde alternative. Abakadde baffe batuwuliriza namwe mulina obugabo mu kino akadde kantwaliriza kamaliriza na kino akatalekeka. Gwe eyatusookayo mukadde waffe olina obuvunaanyizibwa okusiiga ekifaananyi ekirungi okumanyisa abantu abavubuka naffe okubeera n'omutima ogusobola okugunjulwa. Akataleka kali kamula nga nsiibula bw'oyogera ku nsonga z'okwekalakaasa obuteekalakaasa eddembe liri mu ssemateeka. Engeri gy'olikozesaamu olina okumanya kinaatuyamba oba tekigenda kukola ki kutuyamba. Njagala okwebaza omukisa ogumpeereddwa era mbasaba nti Mukama abakuume era abavuunuse byonna bye muyitamu. Eddakiika eriemu n'ekitundu era ngenda gikozesa buli muntu mwanukule bulungi. Mwami Jjumba Mukono ye yagambye nti abavubuka lwaki nti tulina kulekawo muwaatwa ekyobwa president tukirekere President Museveni kino ekirala. Ekyo nja kugambwa nti oyaleka si Munnayuganda tayagaliza nsi ye kamukomyawo. Mukyalo egine wampewo kituufu yagaye tetulina mirimu. Ekyo kyo kituufu ne buli omu akimanyi. Abavubuka basomye ate tewulani muntu kirina akulimbalimba nti teweeteeseteese kitutwala mu masomero kututeekateeka kutusomesa kututeekateeka. Omuntu osomye paka ku university ngo gato neteekateeka kati obanga agamba nti omuntu nti dokita bw'bamala okumusomesa ne bamu kakati nga mmaliriza nja kumaliriza ne Mwami Simon ye yagambye nti omuntu abeera n'emirimu 3 kantandikire NRM nga NRM olinayo ekifo oba gwe chairman waaki gwe minister
gwe MP gwani ne mu nupu gyebiri nga kankuwa ekyokulabirako ekiseera kyatuuka nga mwami Rope mwami ani ono yali Rope former Rope mwami Mathias Mpuuga ate no muwa respect n'ekiseera kyatuuka ngolaba waliwo obutabalansinga ye vice chairman wa Buganda ye Rope ye MP we gundi kuganula bange ebuvunanyizibwa alina bungi kyovalanga n'obuvunanyizibwa tebutuuka mu bantu so wano nandibadde enteesa nti minister yandibadde nga MP. Ensonga ezo ndowooza tujja kubanga tuzongerezaako olwakadde mu tusonyiwe abatulaba bagenyi bange era nga mu sekendi emu yokka abantu b'ekyaddondo East nagaba ebbomba ku buli LC mugende muzikozese twekulaakulanya abalimi abalunzi n'okufuuyira ebiku era kati bantu malinnya lyamufuuyira biku tunabeera ne ku TV nga tulangirira biku kale tuddemu olundi neyanzanyo neyanzeege Simon webale Kayanja webale abavubuka ndowooza mubeeko kye muyiga ate mukozese n'opportunities eziriwo social media kuliko bingi naye bwe tunabeera nga tulina social media naye nga tugikozesa bitatuyamba nakyo tekijja tugasa oba internet n'ebirala kambagaliza omukisa gwa Mukama mubeere bulungi mubeere bagazi mubeere abaagala ensi yammwe mweraba